Ssaabasajja Kabaka asiimye agenda tugalirawo 221 atuyingiza 221 mu mukaaga. Tweyanziza nnyo, tweyanze okwegatage, tweyanziza nnyo ayibeene. Akalulu Ssaabasajja Kabaka atuyingiza 220 mu mukaaga. Nallo tweyanziza nnyo, tweyanzeege ayibeene. Abem TV laga Ssaabasajja Kabaka nti gy'oli eyo kati tweyanze. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya, ogamba otya, kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge, olikinge, ateera osharinge, still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga woba okoze ki, nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750 312083 oba 0750 312083. ojja kubanga osobola okubanga otufuna, tujja kubanga tukulangira bizinesi yo, osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Beera kweno Muli bulungi. Okusooka njagala okubeebaza olw'essanyu emundaze wano olwala. Mbalamusa mwenna era twebaza abo bonna abawagira enkuuka ya Sibire. Mwongere okuwagira enkuuka n'entegeka endala zonna ezikulaakulanya obwakabaka. Entegeka zino ke kamu ku bubonero obunyweza omutima gwa Buganda ogutaka. Twebaza abategesi, twebaza abamegganyi, tuyozaayoza omuzira mu bazira
na bonna abeetabye mu kumeggana kw'omwaka guno. Omuzungu bwe yajja mu Buganda yatendereza nnyo empisa n'ennono zaffe awamu n'obukulembeze bw'ebika era n'olulimi. Ebyo byonna nga biraga obugunjufu awatali ensi oba abantu abalala. Bino nno tulina okwongera okubikuuma n'okubisomesa abaana kubanga bye bizimba obumu n'obugunjufu. Tuddamu okubakubiriza okusigala nga muli babumu mu buli mbeera yonna. N'okujjukira nti okwegatta bwe buwanguzi abantu nekibakubisa engulu kagamba okwegatta bwe buwanguzi. abantu abaze muno bonna basiru. Temuggwaamu ssuubi kazigizi gwe tulina kaakati ajja kukyuka singa ffenna tusigala ku mulamwa. Mwebale nnyo, mwebalire dda. Ssaabasajja Kabaka asiimye agenda tuggalirawo 2021 atuyingiza 2021 mu mukaaga. Tweyanziza nnyo, tweyanze okwegatage tweyanziza nnyo ayibeene akalulu Ssaabasajja Kabaka atuyingiza 2020 mu mukaaga. Nallo tweyanziza nnyo, tweyanzeege
ayi bene Abem TV laga Ssaabasajja Kabaka nti gy'oli eyo kati tweyanze